Mommy duty calls. Wabula Amiru taggwayo munnange anti nga womanyi abaana essaawa yonna akaaba woba tomusuubidde wo akaabirawo. Shiba kalungi era nga abadde ayolekera munnange ate wali mu Belgium ne Amiru ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Coco Must Shine kw'ossa ate ne Pallaso bannange beekoze ebintu. Pallaso abadde ali mu kuwoomerera wano bannange mu katambi kabadde kakute vibe ate nga Cindy kw'ossa ate ne famire ye n'abaana be ngenda kubeera nga mbikolagako maaso awo bamuta Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi wabula nno kantandika munnange ate n'akatambi ka Shiba. Akatambi ka Shiba kano kabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok era nga yabadde ku lugendo lwe wali mu Belgium alinayo show gy'agenda okubeera nga alaninga era ku mulundi guno ebiseera ebisinga nti nno kasita abeera nga alina w'alaga naddala ng'emitala w'amayanja atera okutambula ne Amiru nga bw'omanyi munnange esayidi eno so nga bw'ogezaako okulaba n'akaabamukko. Mommy duty calls. Oh yes. Okay. So we are still telling the Belgium guys that we are coming. Okay? Yeah? Say hi. Hola. Hi. Hi guys. Hi hi. Shiba naye n'amusitula munnange nga bw'olabye mu katambi ako kabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok wabula nga nkongeddeyoko omuyimbi munnange ate Cindy Sanyu naye yabadde ne famire ye nga bw'ogezaako okulaba babadde ku lugendo lwabwe nga bw'ogezaako okulaba ebiseera ebisinga nti no Cindy tatera kuvaayoko n'alaga munnange ate ku baana be naye ne ku mulundi guno yabalazeeko. Era nga bw'olabye munnange ate mu kamera mu katambi ako wabula nga nkongeddeyoko Pallaso kw'ossa ne Coco Must Shine. Pallaso balina oluyimba actually I think it is a video shoot nga bw'ogezaako okulaba naye muganda wange Pallaso abadde ali mu kuwoomerera awo. Coco Must Shine naye nga ali bize nnyo nga bw'ogezaako okulaba kabadde kakutte munnange ate akati Pallaso kw'ossa ate ne Coco Must Shine. Ebiseera ebisinga nti no Pallaso atera nnyo okukola munnange ate zi challenges munnange ate ne Coco Must Shine ebiseera ebisinga naye ku mulundi guno ate ekintu akitadde munnange ate ku level. Kakati no ku mulundi guno Pallaso Coco Must Shine yamutadde mu vidiyo eno ku project eno gye bali munnange ate mu kushuutinga oluyimba baluyita munnange ate Your Love esayidi eyo alina gaayi gwakoze naye munnange ate project so Coco Must Shine ne bamukozesa munnange ate mu vidiyo eno mu video shoot esayidi awo so pointi munnange ate bwenkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna just bitrekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo.